Coming up. Waliwo omuwala gwe nali naye nga tulinnya booda. Bana akatuukayo bati ennyumba geeti yali ku kkubo. Basajja owa booda nga yakawetayo bati abasajja buvubuka munaana. Nga jasoweta mukati ni ku kkubo. Nga bulaba geeti yaffe y'ewaka. Thank you. Geeti yiino wa booda zeeyo tuweta kudde eno. Yo geeti. Batugamba mutuwe essimu ennene. So they knew exactly what they were taking. Thank you. That day I was paid 450. Nganvude mbala nga ninamu 450 banfuye 10 ninamu enkaaga zange something. Agayi bankuba muno. But nga waliwo akutte peva ninyeeko. Bantese wakati mu kkubo. This person when I nti yadduka n'akuba enduulu. That day I don't know how. Get right bajigadde. Wakati mu kkubo. Mumbirizi bakukuba. Banjuze empale jean. Nenge mmotoka zimpitako. Borders were perfect. Because of course they wouldn't stop. Imagine 6 men manhandling you in the middle of the road. Nenga tujze kukasi kyayogerako. Gwenga gwe right now, like right now, not those years back. Mu butuufu ddala tolina bw'obulira nga bakola babogam. Kuba emusinga bangi. Buli omu alina waafuga. Olaba gwagamba nti babogam ayinza oba asiba ttundu baliwo ewaabwe. Nga waba tali ku posta. Masaka temumuyinga. Ninze bana ensabo nnyambe yogedde ku Masaka. Nsabo nnyambe kintu ekya kimu. Nkusaba busabe. Ne woliba bwaddi ngoyina ngogenda ku MC nga ku mukolo gwa Suna Beni w'ekinyanyanyanya. Nsaba ompite enfumite empere yange. Oli embizi. Nsaba ompite. Oli embizi. Embizi. Omusajja wa Kyadondo kati mugaga. Nsaba ompite enfumite empere yange. No, empere bagifumitanga. Enfufu esituke. Nkole babogamu wange. Tojasobola. Njasobola. No, tojasobola. Let me tell you one thing. Masaka should be made a country. Masaka nayo yafuna independence. Bana bamanyi pate. Pate nga simpere. First of all, I respect Masaka because wofuna booking ya Masaka baya send money. Masaka ne singa mbarara. Anyumiza nzakoowa. Bakupate. Olaba embarara. Oyinza ogendayo nti tofunye na vibe. Mbala baana bamata. Masaka amanye nga binafu. Amanyi okuba empera and they pay money nti omuntu aba agenda kukola show. Kwangambe bino ng'ebyamabaala. Tagenda giyingira buyingize nga ffe. Ajasasula. Time mutwalo. Wallahi njagala ngende ku Masaka. Funawe Masaka. Suna Beni. Next event year na Jolina. Ntwala. So and kati neze ngoye zikyuka. Nze sifayo niwe nyambala ddirwa ne nyambala gomesi nsobola okuba empere. Gwe empere yagenda wala. Neze ngoye zikyuka. Bakumira ya Crystal Panda yagamba ofumite ekigere mu ttaka. But sikola nko Masaka by the sikola nko event But you feel like you should? If I get a chance. Nze muyiri bigwe naawe. Yidi babisho kola mukaka. I've done shows in Mbale nga sina gwe manyi. You have done shows in Mbalara. Nganya ku connect nze. How do people reach you on TikTok? My Instagram has my number. Not my number, my booking number. You say you didn't have a manager right now, right? Yeah. But tubera ude bachali abatuberera. Oh yeah. Like a girl who is a friend, my girlfriend will be my manager, my boyfriend will be my manager. Nawe osobola. Sijja. Nyabitira una babogam. Sinyagegete nogamba mbunku. Nyabitira babogam. But let me ask you something. Is there an artist you feel like you want okolenga ku show you? Let's say aina show jalina that one artist. Let's say like for example the legendary Jose Chameleone, Irene Nambiru, Bobby Wine. Because everyone He's excellent. Chagulani. And kati banjawulo Chagulani. Tachayimba. I think Tachayimba. Bobby Wine. Zengamba nange Bobby Wine. Tachayimba, right? Kazengamba bantu abachayimba. That's why he said if you get it abachayimba. Nze vampita bad Bobby Wine. Ngoma lango yogerera mu kayimba. Everybody say this bad man from Kamocha. What? Ojja kuonona. Anze so nsola n'okuyimba. You want another rap? Abaliwo. I think Ntate. Gabi Ntate. She has an event coming up. I know. We should go and worship the Lord. I know. I'm going to Ntate. Why Ntate? We have stories to make.
Some stories are better untold, but we have stories to make. Oh, yeah? I've survived the devil's temptation for years. Mbadde MC nga ndi mu bbaala for years. Funye challenges nyingi mu bbaala. Bingi. I'm telling you, I've survived accident. Oh, yeah? Rape cases. As an MC? Murder, yes. As an MC? Hey! Not like as Natal, but as MC Natal. As an MC Natal. By the some people know me as Natal, some people know me as When Natal. have you had the murder cases? Murder. Lumu. You know, I had this thing of I host birthdays, but once a month, mubala. Wale eriyo namungona. Kati, ona kuna ina mkubu sente. Simanyi sente jezava. Sifugika. Mbamulalamu. Nolunyamandya. Simanyi sente jezava, but I bought a Samsung 22 that day. Ena jigula ku chali wange. So, nti wengena mubala bakugamba Natal oze. I was a host pampadde Uganda Waraji nechupa z'omwenge. I call in my friend. I'd be like, muje tulabiseemu. Kubanga tosobola binywa nga you MC. Yeah. So ne bajja tuva ku show. These people, I don't know how fish it is. Nze nalina about transport yabazaayo. In fact, emmotoka gye balina ogenderamu nze nalina ogivuga. But enjala yannuma nenzira munda. Ngamba, let me get food. Nzire ewaka. Tuka ku gate nga abayaye tebaliyo. Amuza sukaali bano balazeewa. Bafunye boda bagenzi. But I was like, yeah. Ngate, the original plan was me taking them back. Yes. So, mutabani wa manager we bbaala yali abira. Mugaba matira, you know they see this play called stubborn person. Ngamba togenda na mmotoka funa boda. Waliwo omuwala gwe nali naye nga tulinnya boda. Bana akatuukayo bati. Enyumba gate yali ku kubo. Basajja owa boda nga yakawetayo bati abasajja buvubuka. Munana. Ngaja soeta mukatini ku kubo. Ngabula bageti yaffe yewaka. Thank you. Geti yino wa boda zeyo tuweta kudde eno. You get. Batugamba mtu wesimu ennene. So they knew exactly what they were taking. Thank you. That day I was paid 450. Nganvude mbala nga ninamu 450. Bamfuye 10 ninamu enkaaga zange something. Agayi bankuba muno. But nga waliwo akutte peva ninyeeko. Bantese wakati mu kkubo. This person when I nti yadduka n'akuba enduulu. That day I don't know how. Get right to wakati mu kkubo. Mu mbirizi bakukuba. Banjuze empale jean. Nenge emmotoka zimpitako. Borders were perfect. Ngansaba obuyambi naye nga. Because of course they wouldn't stop. Imagine 6 men manhandling you in the middle of the road. Nti akukute guno omutwali gu. Natenga gate ogirabako eri awo. Nti omutwe guno ali gunyigira ku is it Malam? Yeah. Yes. So sorry. Bankuba. Sorry. That was my last part when I gamba I'm done with bars. Sorry. Ndizo okumpita ogenda mu bbaala, you have to have a reason. All your money has to be worth Bankuba. Thank you. Nti we Bankuba. This thing was so fishy. Police nekuba amasasi. That's how serious this thing was. Nti imagine ababbi okukuba dakiika 2 nga bakuliko. Nakwata mu nsawo. Did you get internal injuries? Yeah, but tetwazirabirawo nti nakwata mu nsawo, you know, confusion eri awo. So I don't know why my mind came in nengambo nanguzize esiimu. Why did they come na ngamba esiimu edene too? Because they knew exactly what they wanted. Nali manyi we basuula straight upside na wakane empale yange enjuli. Nga usinawulira pain yonna. I'm fine. Webakuba ine sasi bana bayayi ne badduka. We go home nga bana bayayi abavudde mbaala beebase. Balaga beebase. Ngamba fando yono mukwate. Nga nesasi livuze embunga tebawulidde. Beebase. Manya okukubira egwonga ne gate ogiraba. So we babatwala, I had to go next morning. Laba wengena next morning nga ombiri gutandise okola blues. So this girl gwe naye nga alina okuntwala mu ddwaliro. Tulina case ku gundi. So by the time we bakubira, where was this girl? She ran. Calling for help? Yes, she ran. Kandoza we yatuuka eyo, ennyumba gye yatuukamu ne bamukwata. You know that thing. Wayingirako ennyumba y'omuntu nga tasobola
these guys are already outnumber me. I'm talking about 6 people. Yes. At night. You don't know whether other people are hiding. Na sense galvani zine motoka zimpitako ne pitch zero it's a decoy. You get. I don't never mukomera nenge na ngamba fano manyi omote. I don't know, I felt mercy. Ngamba mote close. I'm closing the case. Bulungi paka wempulira nti no yes. Maybe anyway sometimes katonda akukako. Nti scenario danda nti ompise kusho wambuki nze nkuba etonya. Ebyo biseera abaana baba bakyayi. Enkuba yali etonya. I remember that day. I remember in charge, you know. Have you ever forgiven these people, like fully forgiven them? I just told one guy, because in Sobi Nenkolaba face. I remember his face. Till now? Yes. Which year was that? Sobi, I think that was 2020. I'm going to in Sobi Nenkolaba face. We boy Vancouver. Bakuwe bibyo. There's a risk where Zidinti. Waliwo ebbaala z'ogenda okola nga bagenda kuggala abaana tebagenda sula mu mabbaala. They want you to get out. People batera okumanya movements zo nti fefe abantu abapostinga ziposta. Agenda kunda bantu leero oli wano. Singa ffe abapostinga nga tumaze ovaayo. You have to promote the night. Ekitegeera. Promoting the night nti waliwo abaana abakolera ku percentage. Oyino linde ebbaala yonna efulume ate mubale percentage za sales. Olizibala na musajja ekiro mu ofiisi ye natandika bad touches. Baana balwadde. These guys are sick moreover. Okitegeera nti looking at a scenario oli mu bbaala okola musajja nagamba netaga crowd. I need crowd. I need people. I need people. Okusasula. Wait, nga temwasose kukkanya ku ssente. Ngamba their means of paying. Yeah. Omuntu abadde mu MCing for 2 years togenda sasulwanga ewa 5 months bro. Ekitegeera. Ono sooka okkakasa. Ola omuntu akuyita n'omulimu nagamba sooka ompeddemo. Ompisa muyimbi. Sooka ompeddemo. Atodde ku WhatsApp gambe yo. Yo. You know, could you like play your song in the background or what? Take a call and no sampling. What you say? What you Omala mukolera ebintu byonna nagamba twafunye omulala. Ngomaze okweswaza. Ona gamba nkuwe emitwalo 2 ne platform. 20,000. 20,000. People are working for beers. You guys, I'm telling you one thing. These people you call celebrities don't have money. Aja kuwa koko bamazi. Bambi. Eshegera. Nti omwana omusajja agambye nti leeta abawala 10. Ogenda bajja wa. Mama oyo azalayo abaana bogenda osuubula. Ebinali manyi biri mu marketeers ne bagamba mukati muleeta abawala. Nkugambye kati. Like you said, buli omu asobola okwogera. Yeah. Ne bananyini bbaala babakozesezaawo. Nti omuzanga nti MC n'akufuula marketeer. Kati abamu babeera baagala. I told you, you're hosting this night. The audience, everything bibyo. Tofuuse marketeer. Of course oba ofuuse marketeer. Kugambye ndeeterayo obwana bw'ekyambogo 10. Ngena bujjawo. Tekawo bus. No bagamba. No bagamba ki. People have what. Olaba nino bastaginga buses ezigenda ku Fanero ne bateeka bus ne bus ne bus. Eza Fanero za njawulo mu ne yo Sasha. Yeah. Someone no abatalina kyakulya ng'ogenda mugambe ovayo n'ekitwala genda gamba tukole ki. You have to convince. Depends on you. So challenges nyingi. So I'm still touched about the story of Webakuba and all that. Yeah. But by that time, bali mikwano jo. Do I don't you know. still have them in your life right now? In a family yali so close to me. Naye when nateeka omwana wawe mukomera. They started being violent. They're not How? Ugandans. Yes, you were the victim. Mwabakongwe muwere 10 musobola ofugika nga muri police. Abakongo ne tubeera basatu tetufugika. Okitegeera nti Bali baki. Bali banyankole.
tebaali banyankole. Baali baki? I think nabo baali erinnya saagala lyogera naye nandyogedde. Yogera just erinnya limu lyokera ekyo. Kale baali baki? Ugandans. I don't remember the rest, but they were not nga beewaffe Congo. Kirabika. Kubanga bo abekongo nga tebasaa ku staginga muntu kumubbayi batyo. No, kati this is a thing. I'm telling you this. When I'm coming for you, I don't come. I employ. Yeah, sure. These boys didn't have masks. Nti osobola obbalaba. Bwana butono. 15, 16, 18. Oloza ababbi b'ekiro babeera ati. Nga buno nyam just katwalo. Batubeera ku show, jukira ku show boolaba abantu. Naye ng'olaba obuyita mu bwana buto. Katwalo. When they come for you one day, jategeera those people are murderers. Nze temunzira mukwano nja bateekamu ebintu. So eyo yonna byatuukawo nti I was on bed for 3 weeks. Sorry. Bintu byali serious by the way. Tinalwala. Bazadde bo ne bakimanyaako. Yeah, bakimanya. And they're still comfortable with you being an MC? I love my parents. Talking about that, how did your parents react when they found out that Oli MC? Surprisingly, my mom thought I was going to be a bowler. Like a footballer? I told him I grew up with my talent. Era tubeera onanga kale gwe. Nenga omanyo samba omupiira. Jonna empiira jonna ate. Empiira jonna. Jonna football. Netball, handball. Ne bibbi. Really? Basketball. What was that? Muna obongo wange buli perverted so. Yeah, so that's what they thought. Nti era bagezaako you risk business ya kiro. Abaali awo mama bamusindikira bukiriipu. Otambula na abamansula. Ayinukira bazadde baffe mune kasitala omwana we nga atambula oba n'ekikosi ekimu. Balowooza nti oba obikola, so they tried a lot. Meetings zaatuula. Manyi bagamba you never grow up until your parents make you a meeting. Munnayize bankolezako meeting emirundi ejja. Sigumusa ebiri zaatuulanga, but I was determined. Because it's what you loved, you have passion for it. Me I used to MC nga ebino eby'essente byajjamu luvannyuma. Were you call out of love and passion? Behind the microphone. So kati after that incident, bazadde bo tebagambako biveemu. Nali mbeera wange. Nga tesobola kuncontrolinga. Nga weetongoza oba nga weewaggula. This story gyetosomera nti nali nkyali ku campus biki. So I have my home. I have my home. Yeah. Ate oba ovuddeko ewaka okimanyi embwa ebanga ekukombye mu kigere kizibu okuddayo, so nga tagenda kunfuga naye waliwo olusi otuwanga embeera ekunyize naye nga tosobola kudda waka n'ennaku bbiri ate nga basobola okugamba jangu ewaka. It is home, naye nga n'ennaku bbiri tosobola bbeerayo. So she tried, they were there for me. I went back home, ne banzijanjaba. The hustle began. The hustle began, so. But I don't regret nti nfunyemu emikwano. Nfunyemu bye nfunyemu. Labikako ng'omuntu. Look at olabikako ng'omuntu oba olabika ng'omuntu? Labikako ng'omuntu. Why? One man is meat, Amza ate it. Omaze n'okyogera tewangamba olikyogera. Naye mulayi naffe tulina minisita. Mwakitukola munnange kulumya naye? Omanyi bagamba simanyi. Mu nnyanja mubeeramu mukene, ebyennyanja n'enkejje byonna. Eri mpuuta. Tulina engege. That's fresh. Tulina engege. Ate biva mu manyi. Anyway. MC, a female MC who is upcoming, or someone who wants to become a female MC out there. Omugamba ki? Focus, the world is watching. Ate wabeera nga agenda kwekuba ku bayimbi ne badijja. People are sick. Ogenda kufa, bagenda kweyambululiramu. Babeyambulirira nange. No, oli mu bbaala abagagga bonna obamanyi olina obbeekubako. These guys have to come back. So the more you get touched with someone, you know what happens, bro? We are dealing with the devil's hour. Nga mbyaddala, like real talk. Akola babogam. Omugamba ki? Nga mubyaddala babogam nti n'omwana omuto wa muwuli. Kendo olime. But no, this is MC Nesao. The time is moving.
togenda beera mu bubblegum buli Yeah. ssaawa boyi nze ate wabeera nga yawulira lwagayo gwakuba wawulira kwanyo karapu k'omukyala nze ntunda ebyennyanja yakuba bubblegum we n'amugjayo ne waba okubye bubblegum kati waliwo emusaali eyo nga yakuba bubblegum naye nga ajja mugjayo. What do you tell them? Time is not your friend, bro. Ate MC kati sawa zino mugamba ki? Respect. Because he hurt your feelings then, that you still remember it. He did. But I'm going to respect him, that gentleman. That's him. But he's good. He's good, but I'm sure I've got a lot of complaints. Thank you. Yeah. He's good. Respect him, just that. Mwana mto wabajja mwana. Mumuleke. Let the world charge. Like an audience. Nze nsobola onsanga ku mic nenjikuwa. No yasama. Omugaga najja nankuba akabana gamba oba oyagala osasula oyo mujjeeko akazinda. Ng'olabisizza. Yes. Audience ne MC kasi yakulabisa. Audience ye yamugamba. Anyway, yeah. Ekitegeera, but kyanyamba. I love haters. I benefit in haters. You benefited from the hater MC Cuts by that time. The friend called me nangamba teka ku NBS. Nchiwate yakubira nzeze. Nga MC Cuts akubira. Osabula bubblegum. This song of sugar cane has sugar na yeta kufana. I love that song. Ribanda bisizamo boy. If I remember that song, you know how old that song is. I know. Atanze nakatula monga hit. Nga hit. No okola bubblegum. No, I but MC Cuts, he's a good critic. He's a critic. Yes. You guys are going to kill people. Olaba, obolabisa tulabisa nnyo ku TV ya ggwanga. And I don't. Abantu mwagala mazima. This is MC Natal. This is MC Natal. Muwulidde story mbe MCing and stuff. Nababulira namwe ba MCs abajja, the upcoming female MCs. Especially try to focus on the female MCs because she's a female MC and she's so good at her job. So, like, Simaina becomes describing that. Cover. Oh. If you appreciate. I appreciate. No, you know, nti passionate yange nze yatuukanga ne ngamba, oh, you're good at something from me. Oh, yeah? Nze buli kimu nkiwerokaminga ne ngamba mwana gwa kazinda lokasembeza nnyo bwoti. Mbanjize. No, mbanjize. Ntegera nti tebakateeka wano. That's MC Natal for you. Mumu booking ku mikolo gyamwe, let it be a graduation, let it be a ceremony like the introduction ceremonies, kuchala events, weddings. She's good. Trust me, I've had her host events. Nenga muya buizi munnange nga simanyi nti no, but this is the voice behind MC Natal. So, MC Natal. Nam. Mulimu go. Kasamusima mtwene ku ssente. Tebabawa ssente. Ezikyamala. I'm telling you. Naffe tuzinoonya. Kati oba waliwo nga mpanga emitwalo 10 back then. No, back then, okay, emitwalo 10 zaalinga nyingi. But right now, of course, value ya sente zaffe yakendeera. So, thank you so much for watching. This is Sasha the Congolese Gem, ku Brown Skin Events. Thank you so much for watching. For hosting me. Nobody kutulaba. Subscribe. Anything. Let it be to MC Cuts. Okay, let's see MC Cuts, but you know what I mean. Sajja muleka umule. Chenjagala bala bagamba. Yagaliza ofune. Bad energy talina kyekugattako. Bad energy talina kyekola ki? Kyekugattako boy. Nemna, abantu bagala bad energy. Tebina bibaga olaba the thing you get paid later. Ojja kufa obwavu. Kama is a bitch. That woman is a man, I don't know. Yagaliza ofune. Kama. Respects tubagala nnyo. Never MCs abakola bubblegum, believe in yourselves. That's how I'm criticizing. Talk to me direct. Thanks for watching.